Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Kwongera okukatiriza nti omukolo guno guli ku ddiini naye ate nga n'obuwanga tegubutadde mabbali balese ebifaananyi bya Buganda. Mukolo mwami yaleetedde ddala bingi nga mwe mwabadde soda, engano, sukaali, omuceere, ebyomubibbo, engoye, ebipaakinge, ente era nga mu kaseera ko omugole yadde ayambadde orange, black ne red. Bampadde ssente zenna ndi musanyufu ono omusajja njagala kale bali kwera ngo kyali mutaba Delta TV tukole nakusubiza okubeera nga nkutuusako Nalulungi Emboko omwana yakanga ettaala abasajja abamu mukama bw'abawa abakyala abawa ddabo naye baaba omwami eyafunye Sofia yafunye ddabo. Sofia gwe ndi wano naye omwana alina imaani yebikiridde bulungi atanyumye bwaseka alina dimples. Oh my God, Sofia looks so beautiful. Bamuwadde amahara bakashi bana abaana balina ebisima byabwe omwana yanaaboreza. Sofia, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngunyumye webale kusiima mukwano banangoyaka olaba nze nkulabi naye ate alhamdulillah omwami yasiba gamba ki ninjaka era masinyazi wegagenda gwagattawo nzagattawo sigala njaka banange olina sente zakyezo sente zino mahale gange omwami oli musabye yagategereko nti kogenda osaba oba yazze yeetegese kyosaba kyonna yazze yeetegese kyensaba kyonna kyampa wali oyagala lutambule lutya olunaku lwange nali njagala lubeere nga lwa ssanyu nasuubira nga osisinkana Sharita. Okikoze otya mukwano okufuna omwami? Zonna zibadde nteekateeka za Mukama. Osanga ludda wabanga kyemabega omwami wange twesinkana ebbanga si ddene nnyo naye nga twesinkana mu kifo ekimu ye yasooka okunsiima nga sinnamusiima ye nga yandabye dda agenda okuŋŋamba nti ansiimye nga tenze sinnaba naye oluvannyuma ngenda olanga ebintu ebimu tukwatagana nendaba Bimpo nga nange nina Bimpo ne tukwatagana era ojeko Bimpo zaate ekirala kikyemusinga okukwataganamu nga mukinyumirwa mwembi nga kubira esimu gyapembe mitima gyasimagana wa ddiini nga nze
ne tusiimagana. Kati ogenda tandika ddi okumutokoseza ettooke? Okutandika n'enkya. Akutumidde akugambye kyoyagala akitadde omwo bakozesa byotayagala naye ng'olina okugikola akiteeseteese era weeteeketeeke tugenda kyogamba agenda kutereevu Sophie genda ekikyusa Okutandika n'enkya mwami wangenda tutandika okufumbira. Ogenda kufumbira kimere ki ekigenda okugulawo emikisa mu maka? Matooke N'embaki? n'oluwombo. Awoomerwa nnyo oluwombo lw'ennyama n'ebinyeebwa. Ogenda omufumbira? Byenjagala osooka omufumbira. Omanyi fumba oluwombo? Ndumanyi. Kale mukwano abawala bawa amagezi ki mukwano batuuke ku lunaku luno nyawo? Bawala bannange mbakuutira nnyo okuba abagumiikiriza, abantu balamu, abeesimbu n'omuntu alinako ku ddiini abawanjawulo. Kale oyagala muweereza kayimba ki? Muweereza kayimba ka Mary Butter. Tomukwano tugenda komawa, tugenda komawa, tabazadde bagenda tulaba, abantu bagenda bimanya, kati nfudde sipapawa. Kati kikumi omwagala mmeka? Ekikumi mwagala 10 ku kinnaakyo. Naye lya Fahad lye basebengamu mu ssimu? My love, my love, I really love you so much. Waliyo abennugunugu Ababadde bagamba mwenna nti Fadi wammwe okuva n'olunaku lwa leero, Fadi wa Sophie. babakazeko lya SF Yeah, oba FS? FS. Investments. Kale lya baby girl baby boy yabasooka? Njagala balongo, omuwala n'omulenzi. Omusajja agamufulira ddala Saalongo. Tosaaga. Njagala mufuule Saalongo, insha Allah. Gali Saalongo Fahad. Saalongo Fahad. Senfuma. Senfuka. Njagala kuzaalira abalongo. Kinnakato kimufaananeko ki? Bimpo. Ate kiwaswa? Liiso. Mugolo nnyumidde naye leka ndekeraawo. Kale ddi ate oba ku Delta TV tukole tugenda kubeera nga tuddayo mu kidaala wamu n'okunoonya Saalongo Tubbi. Bangi mukolo gwabwe gwatambudde bulungi. Jjukira nti ababiri bano baadde bamaze okufumbiriganwa ngamba nga bawawooye bw'atyo omugole omukyala yakomyewo ng'aleese kapo ka muwala. Oyinza okwebuuza lwaki yakikoze bwe batyo anti yabadde alina okwambala gawuni nga yeesembayo. Bw'atyo mu kuleeta kapo ka muwala yambadde papo ne white. Festival Kajubi. Ndabye nkoledde olwaleero. Nsiimye nnyo ng'era nga nkuwa akalabo kano ngakusaba okasiime. Naye Fahadi naye naawe era nowobeera gwe naawe bikulema. Fahadi kwasa najibu enkoko ye. Osomya mu kiseera ky'ekyemirembe. Nali free. Just nali free time. Omundi gwe tuyinza ogamba ogwasembyeyo yazze ng'ayambadde gawuni anti baabawooye era nga kati ye mukyala Fahad. Bw'atyo yambadde gawuni najja ne basala keeki gye badde bakoze mu ngoma ng'akawonero ak'obuwanguzi. Era oluvannyuma omukolo ne guggwa ng'omwami yavuddewo n'omukyala we.
mulangirira olumbe lwa kikomando nti muluwonye iya mwentyo olugendo ffe 3 ogwe mu nnyanja 2 mukena ali abanaku bafune enva 1 aha 0 abo bose mundowooza mumaliriza muveeyo ondi egenda kubetakani kimanye nawe wotoba mbeera ndwala ate nga yegwe musawo Bambi Fahad ne Sophie tubagaliza birungi byerere mwebale kwagalana mwebale na kuleta mukolo ku Delta TV. Sophie webale kunyuma mukwano omukwano tugenda komawa njagala obijjalo tawanawe mama abazadde bagenda tulaba abantu bagenda bimanya kati onfudde superpower omukwano gumpamukira komisi esooka yagigola akakadde kamu n'ekitundu ate eyokubiri yali yakamu 3 olwono gye yasaliddemu keeki yali yakamu 2 nga ne gown Bambi yagipangisa ku kakadde kamu emitwalo 3. Congratulations, tubagala nnyo mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Sophie webali kunyuma webali na kukyala na kubeera mukyala wa mpisa. Kale n'omukwano omukolo gwaffe ogwo guwedde naye nga gamba nti katubeera tugenda mu wedding album yaffe tukutuusaako ebifaananyi eby'okukyala ne tubikutuusaako waneeno mu wedding album yaffe obisindika ku whatsapp yange ate n'osoma n'eddoboozi lyo ogamba nze gundi omwami wange yakyala mu bazadde era natuwa ebirabo gwe kenyini nga gwabyeyogerera ku luno togamba nti Sharita byogere gwe kenyini gwabyeyogerera ne bweza no ku whatsapp katubirabe nkagala nnyo amannya gange Nakalema Doreen Bera Busega njagala okwebaza omwami wange Brian Sentongo Patrick okujja okukyala bazadde bange abeera Nansana. Njagala okwebaza bakadde bange mama wange muganda wange Justine mikwano gyange bonna abambeererawo nebaza nnyo ne Sharita engati y'omukwano nga bw'ogiraba nagijje wa mukwano gwange Kato Cell Center. Mukwano lulina kulagaza abagole ate ne zino eziri simple ng'oli eyo nga gwe munange gwe twamanyira ngato za kakondo ate oli mugole munaye tekikakatikako okubeera nti oyambala ngato ya kakondo ku mukolo gwo waliwo yajambala n'agwa katozo nenga tazina eno ya wedge kali simple okambala ng'oli mugole ng'oyambuseemu katono naye ate ng'oli comfortable. Kato Cell Center zina ali ku Skylight Shopping Arcade wali eri waggulu bw'oba tosobodde mufuna osobola okunkubira essimu n'enkulagirirayo naye nga Maria's Bridal yanyambaza Gomez ku Loom Street wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 ate ng'omukyala ateekesete mu programu eno ye Maggie bamuyita City Bridals Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. Katugende mu Bulango tukamanye n'omukolo omulala. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo